nga Parliament ye-11 etandika emirimu gyayo mu mwaka 2021, Thomas Tayebwa omubaka wa Ruhinda North County y'omu ku beegwanyiza ebifo by'obukulembeze era banna NRM ne basiima nnyo obukugu n'obuwulize bwe eri ekibiina ki NRM ne bamufuula nampala w'ababaka ba Parliament bonna aba NRM abaali bakalayira. Kyokka abakyajja atandika okukwazza emirimu gye mu mwaka 2022 eyali Sipiika wa Parliament Jacob Oulanyah yassa ogw'enkomerero ekyatondawo omuwaatwa era okulonda Sipiika omujja ne kuggulwawo buto. Mu nkyukakyuka zino Tayebwa ekifo yeggwanyiza kya bumyuka bwa Sipiika ate yali mu kifo kino Anita Among ne yeesuumusa n'avuganya ku bwa Sipiika era ekifo n'akiwangula. Okujjuza ekifo ky'omumyuka wa Sipiika wa Parliament kwali kwambiranye kwagenda okuggwa nga Thomas Tayebwa amezze munne Moses Biteke wa FDC yali amwesimbyeko bw'atyo n'akuba ebirayiro ng'ennaku z'omwezi 25 March 2022 mu lutuulo olwategekwa ku kisaawe Kololo. Okuvuganya n'okuwangula kwa Tayebwa ku mutendera guno kwamwanjula eri obukulembeze bw'ekisajja kikulu bannayuganda ne bongera okumukuumirako eriiso ko n'okugoberera obukulembeze bwe. Tayebwa ono gwenjogerako kati wa myaka 45 anti yazaalibwa mu mwaka 1998 mu maka ga Bangira na Daudi ne Betty Komuhangi ab'oku kyalo Bitereko mu disitulikiti y'e Mitooma. Emisomo gye yagitandika mu ngeri ya kisaazisaazi ku Kigalama Primary School gye yava okweyongerayo ku Kigalama Senior Secondary School ne Ruyonza Senior Secondary School gye yamalirako emisomo gye ku mutendero gwa siniya. Tayebwa okusoma kwe wandigamba nti yakukwasiza ddala maanyi anti mu mwaka 2005 yatikkira digiri y'esooka mu social science Makerere. Oluvannyuma n'anaawuza eby'amateeka gye yafunira digiri mu mateeka mu mwaka 2012. Ebyobufuzi yabitandikira mu kibiina ki FDC era n'abeera musaale nnyo mu kuyayanira enkyukakyuka olwo ng'ekibiina ki NRM kimuwonyera ziizi era ng'ateetera nnyo ne Anita Among naye yali akitiza ne FDC. Ababiri bano baali bakyawanya omwami Museveni n'ebikolwa bye era nga si kyangu kyakubaza wadde mu kyama okwogera ku mwami ono. Kyokka nga bw'omanyi nti ne Nawolovu tafiira ku bbala limu, kyaddaaki balengera okumunyinya kw'ekitangala mu kibiina ki NRM bati ne bakyegattako. Oluvannyuma lw'emyaka 3 ng'asiwuukidde mu FDC nga n'emyaka 35, Tayebwa yayingira ebyobufuzi ku mutendera gw'eggwanga lyonna. Mu mwaka 2015 yavuganya ku kifo ky'omubaka owa Ruhinda North mu Paalamenti y'eggwanga ery'e10 era n'akiwangula olwo nga tiketi yakutte ya NRM. Mu Paalamenti eno yali memba ku bukiiko bubiri okuli aka National Economy ne Natural Resources Committee okumala emyaka 5 ey'ekisanja ekyo. Mu Paalamenti y'akaseera ako Tayebwa teyalina nkizo yonna okukira ku babaka abalala. Amawulire empawo kye gaamwogerangako era yali amanyiddwa kusinga abantu b'e Ruhinda gy'akiikirira so si ggwanga lyonna. Ku kisanja ekyokubiri mu Paalamenti ey'e11 yayagala okuvuganya ku ky'omumyuka wa Sipiika era n'empapula n'aziggyayo olwo ng'ayagala kuvuganya Anita Among, kyokka ku ssaawa esembayo yava mu lwokaano n'amuleka aseeyeye nga mpawo amuteganya. Obuwulize bwe bwamugulira ekifo mu mitima gy'abana NRM okakana ng'alondeddwa okusikira Ruth Nankabirwa nga nampala wa gavumenti. Nga Kiwajji wayita omwaka gumu gwokka ng'akungako n'okukumaakuma banna NRM, enjega yalumbagana Paalamenti y'eggwanga eyali Sipiika Jacob Oulanyah bwe yafa n'abagulizibwako ku kifo ky'obumyuka bwa Sipiika era n'asitukiramu okakana ng'awangudde. Okuva olwo Tayebwa azze okubiriza Paalamenti wamu ne munywanyi we Anita Among okumalako emyaka 4 egy'ekisanja kyabwe. Okwawukanako ne bwe guzze guba nga Sipiika Among yakubiriza Paalamenti, Tayebwa azze afuba nnyo okubeera omugattabantu era ng'awaayo akadde okuwuliriza ababaka ba Paalamenti naddala bali ku ludda oluvuganya gavumenti ate n'abawa akadde akamala okunnyonnyola ensonga zaabwe. I really want to appreciate it, but I should just comment a little. Honorable, these are issues that we are going to be looking at strongly. Ajjukirwa nnyo okangula ku ddoboozi ery'ebitongole bya gavumenti nga waliwo ebisobye okugeza abavuganya gavumenti nga babanja ab'ebyokwerinda bannaabwe abazze bakwatibwako n'okubuzibwawo. Tayebwa ebbanga lyonna ensonga zino azaaziwa akadde era nasaba abakwatibwako ensonga okunnyonnyola lwaki bano tebateebwa. We should have a general explanation just beyond Kawempe because this is what I saw for the journalists. It looked really ugly. Tayebwa mu Paalamenti ey'e11 azengalaga obwennyamivu buli lwalabanga ababaka ba Paalamenti beeremye okujja okukiika ko ne baminisita abataagala kulabikako mu Paalamenti n'okwanukula ebibuuzo ebiva eri ababaka. Kyokka newankubadde Tayebwa mu mbeera eno asomesa akatyapagako okusuulibwa ng'amyuka Sipiika alina okusoomooza okukunnyonnyola abantu gye yali atudde nga Paalamenti ewaba ko n'okwakasa eggwanga nti ye taliko waddeko eriva ku buli bw'enguzi.
newankubadde yagezaako nnyo okugatta eddoboozi ku bavuganya gavumenti nga babanja abantu baabwe abazze bawambibwa, yalimu okuteeka baminisita abakwatibwako ku nninga bannyonnyole oba okuyimbula bannayuganda bafundira amakomera. Entematema y'ensimbi eziddukanya Parliament etandikira mu Parliamentary Commission oba olukiiko oluddukanya Parliament, naye kennyini kwatuula kale alina omulimu okunnyonnyola eggwanga engeri ensimbi z'omuwa omusolo gye zaadiibuddwangamu nga yetanyega oba nga tamanyi. Tayebwa tuyinza kumuteeka mu lubu lw'abawejjere okugeza omwami ono yazimba ekereziya mu disitulikiti y'Emitooma eyo ku kigo kya St Charles Lwanga ng'eteeberezebwa okuwementa ensimbi za Uganda kumpi obuwumbi nga 2. Abantu bangi bavaayo ne bamuteeka ku nninga annyonnyole gye yajja omutete guno. Kyokka mu kwewozaako yagamba nti yakwata mu nsawo eyiye ng'omuntu n'ayambibwako ne banne abalala banywanyi be ne bazimba ekereziya eno. Wandigamba nti mu bbanga lyonna lyamaze mu bifo byazaaweerezaamu, Tayebwa yakwata nnyo enkola ey'okwewozaako nga kwogasi n'okwetonda singa alaba ng'ensonga ziranda. Okugeza ng'ennaku z'omwezi lumu August omwaka 2020 waliwo akatambi akaakwatibwa mu maka ga Tayebwa e Busaabala awo nga kamulaga ng'alagira abasajja be okuwutula omukozi w'omumeme y'akaseera ako Bukenya Bone eyalaze okumusalako amasannyalaze. Onagamba nti sitaafuwo. Kyokka bwe yakimanya nti kyalakoze si kya buntu, yasisinkana Bukenya gwe yali asobezza era n'amwetondera nnyo olw'okumuyisa ng'ekyokuttale. Mu kaseera kano ng'eggwanga limutaddeko eriiso olw'okuddamu okulondebwa ng'amyuka sipiika wa Parliament ate nga gw'abadde aweereza naye ye yasuuliddwa ttale. Tayebwa yategeezezza bannamawulire nti kituufu bingi ebyasoba naye nga yeetaaga okuweebwa akakisa okubaako by'atereeza. There is where we had a lapse. There is where we didn't put some break. You know, we went on a pedestal and we went beyond. So I really want to apologize to the nation over what went wrong. Kati omusajja ono gwenjogerako munnamateeka ate munnabyobufuzi ataliko kabuuza mu Paalamenti eno kyayolekedde kwe kulaga ekyamulemesa okuweereza obulungi mu Paalamenti ey'e11 bannayuganda baba bakumusonyiwa nga kugase n'okumwesiga. Samuel Sebuliba, NTV Akawungezi.